In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Yes, welcome to yet another edition. Akantu kakasikunga kanyuma. Executive Media kali. So, tuba tutuse wano ku Executive Media. Igwe yakagula simu, gwe eyakagula simu, eyakafuna data, eyakatulaba, eyakafuna Executive Media ku simu yo. Njagala okutegeeza nti yenze Shamil Manja, era ntudde n'omukulu gwe bayita ASHIRAF, era nga ye nannyini Joyce Sanctuary. Ni musajja musogozi. Asogola. Ennaku z'omwezi nga 23 tugenda kubeera ku Thobani Center mu second edition eya Hijab Nation. Abantu abaguze ticket mwebale nnyo mwebalire ddala. Nammwe abatannagula abanaku mujemba we ticket. Mwemanyiza okubaayo eno mujje mulabe bannammwe bakikoze batya. Mwabaagala okwetuga simanyaki na musajja yandekawo banzizaako nengena mu depression mujje bakansala ku nakolo baabwerere. Nkiddamu shali ebeere ya bulaka. Nkiddamu
shali yebere ya bulaka ate bere nga wallahi nsiraamu billahi tallahi ojja kuddayo ate shali yebere nga nsiraamu ngawuze bayita butterfly omwana asiba waliwo n'obwo bwe mutunga obutunzi ne kasooka kakukwata wenna tugamba janguuko wano otoole salaamu nga tolina bw'otambula amatwatwina gonna ng'ogakutte bwe bakyogera amatwatwini ate bw'ogwa ku mukazi ng'agayina adde natunudde edda naye inshallah ekikooti oba akikoze atya audhu billahi mina shaitani rajim buli lwakusa ntubeerawo wano eno ne Ashirafu ne twogera ku nsonga ez'obulamu n'ez'obufu eempezaamu okunzita waliwo eyansinkidde akameseji ng'abuuza baani be balina okuwasa baani be batalina kuwasa mu lunyiriri luno olwaba Oluganda oba byonna okay so abantu bamanye nti mu Busiraamu njagala bakitegeere ate saagala batudde mu comment section batumanyiire mu Busiraamu ebyekika sooka ozzeeko akantu ako mu Busiraamu kubanga abantu mulina akamanyiira ako akaabajjula mu mpale zammwe ezo ne mugamwagamu omuntu najja n'abeera specific n'ayogera mu ddiini yaffe kino bwe kiti kiga ne mulyoka mu mwasamira agamwagammwe mu Busiraamu oba in Islam tetulinayo bika olinga yeekanze mubiinayo mbu mamba ngamba gwe mu kitwe nti ow'emmamba mbu tafumbirwa tawasa wa mmamba mu Busiraamu tebiriiyo naye engeri nti wano ewaffe e Uganda abantu tebannabisoma bitegeera n'okuuma enkwatagana ya famire tulina bye tuwerekereza obwerekereza nogamba nti ne bannaye nedda kituufu nze mutebi kinna mutebi tekinzira naye n'ogamba bano ensi gye tulimu si y'Abasiraamu bempangala nabo banaakiraba batya kitaawo ayinza okugayita amawano nakkolomera ate nga weetaaga emikisa gy'omuzadde kati mu Busiraamu waliwo abantu abatawasika abadan ekigambo abadan kitegeeza lubeerera bafuuka haraamu paka mu nsi ne mba musigaddemu aba babiri tokombako ate ne mbaamu abafuuka haraamu olw'ekiseera nga we bivaawo omugatta ku lisiti omugalamiza njogera yakati asookerwako ddala babayita aba al muharramat al abada nga bo lubeeya na lubeeya tugenda be baliwo abo muwalawo oyo tolina kyobusobamu kwako wenzaalira ddala ddala beera specific oba batuyita bamaama anti tujja muwalawo maamawo maama wakuzaalira ddala maamawo mugandawo gw'ova naye mu maama kati abo gwe musayi gutusooka okuyimyako nti guno omusayi mugumu nti maamawo mugandawo muwalawo tosobola bawasa ne wabaawo abajja nga togenda bawasa lwa nsonga maama wa mukyalawo ne waafa tosobola ate kugamba nti nyazaala mwepikidde n'ennaku zino ensi yayinooneka osanga omuvubuka nga asamba aba asamba maama n'asamba n'omwana naye mu Busiraamu maama wa mukyalawo ne waafa tokkirizibwa mukyalawo yaba omuwoowe oli aba yafuuka maama wo olw'ensonga ate ono atali muwoowe ng'omuwala akwana mukwana ng'omuwala akwana mukwana anti oba olina okulondawo kitegeeza bw'oyogereza maama we bano baba bafuuse bawala bo baba bakuzize gwe wookeera ku batamanyi asobola okwogereza maama n'omwana ekiri nti aba tannawoowa nedda wookeera ku makya
n'oyogereza omukyala nga alinayo abaana aba babiri kasita mukaanya ne babawoowa bali abaana obalaba wallahi ono omukyala ne waafa bali babaana bo oba tokyalya ntegerekeka kufuna ngezaako omukyala omulala gw'otasobola kuwasa y'omuwala nga mwayonka ku bbeere litya limu Abarabu balina enkola ng'eyo ng'omukyala azaala omwana naye n'amuwa omulala n'amuyonsa mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yazaalibwa Amina Halima n'amuyonsa bonna be oba wayonka nabo ku bbeere eri tokkiriza kukwatamu ne wano mu Uganda weekiri nti maama wo yakuzaala naye ng'alina obulwadde ne bakuwa omulala n'akuyonsa abo abaana abalala abayonse ku bbeere eryo babaganda bo ate nze nzikirizibwa okwagala taata w'omulenzi singa aba mmanyidde omulenzi tokkirizibwa nga njagala musomesa ssomo njagala ekitaawo asobole okumpita maama we nedda naye kyekino kye njagala abavubuka bamanye nakyogerako luli kitaawo gye yali akwanyeeko oba gye yali ayogerezaako tokkirizibwa gendayo anti mba mugenda lwana okugeza ate nti wulira bino ebyensi bino byetumiikiriza kitaawo ayinza okuba yayogereza ku sayidi eyo nayogereza Shamimu nga tomanyi amawulire ne gakutuukako mu famire eyo kitaawo yalina gwagezaako naawe empewo ne zikoonyana ku Shamimu yanzijawo awo obusiraamu we bwasibira omulyango ogwo kitaawo gye yali asonzeeko mwana wange yo vaayo ate butaate bw'aba teyanzijawo vaayo abakazi bangi olawo banaye ate nga tata yanjokereza nandekaawo vaayo kyekimu n'abavubuka ndowooza mukitegedde bannaye kitaawo gye yali ayogerezaako totawaana bireke abavubuka abali eyo kino bakimanye nti omuwala w'omuwasa n'omujja ewaabwe tokkirizibwa mugattako muganda we paka ng'afudde webalire ddala nina bemmanyi yawasa abooluganda babiri It's 9. It's 9. Awo tebakulimba nti eddiini yegenda bafuga wallahi billahi tallahi tekikkirizibwa kuwasa baluganda babiri kubanga abasajja babbirira ne baagala baganda baffe kubanga nsi ya Mungu zina ng'ate oyenda kuzina ng'oyenda ku muganda we anti oyo abazina era naye ku nsi ya Mungu teri kale ku nsi ya Mungu onoonya pasenteji y'omukazi asobola okwagala muganda we babeere mu nnyumba y'emu oba baegalibwe omusajja omu taliiyo mukwano gwe yekka gw'owalana n'obula omujjamu eddooko olinga oleeta ate muganda wo bw'owasa Shamimu olina mulinda ng'afudde bw'afa ng'odde ewaabwe ng'olondayo bw'aba Shamimu akyali mulamu tokkirizibwa hatta kituuka ne ku bamanya abamu ne bagamba nti bw'oba owasizzaayo n'oyawukana ne Shamimu famire eyo gyerekereze kubanga bw'onajjayo oli ono gw'ayawukana naye agenda wala n'ate muganda we abaala bange yamulyamu olukwe kirabika ng'omuntu abalredde abayagala bbaawo yenze bange ogenda otya mu famire yaffe noddayo ofuneyo omukazi okuba twayawukana bw'oba ofudde akkirizibwa bwe mba afudde nga naleka nkiraamye mukwano ogenda lama biki
nga mukira moteka muki nganteka muntu nno inze Shami Manja bwenfa wasa sister wange bwati yabalabirira abaana kutekako ekkomo mama bomba sister wonga kimemmemeku kitwale amukwano nedda tufa ku baana tufa kusanyulyo olaba abaana niwe tuba tetuyo basobola okukula eyabatuwa waali gwe tosobola kusanyuka ani nga nsanyuka ki kukimewemeku bw'oba obaga nnyo laamira ddala nti bwemba nfudde omusajja takyalina buvunaanyizibwa ku baana be bagende wa muganda wange ne maama ate singa nnamba nti singa mbanga nfudde towasanga agoma zambi kya omusajja akoma okukola ng'ayingidde kabuti nina omuzayi gwe nalanga akyatwalamu olaba wano wendi sinnafuna maanyi naye nsabira ondabeko nga nyingidde aga Allahu akibar ogenda kuba bulikana ne branch ya juice bulikana kitegeeza kwataano omukyalo omwajja kwata kyakumala bwe kiri kyova aba Allah atuwa bana kyokera waliwo abali ku bana ngera balina abalala 10 ate okumanya obusiramu n'abana tebabamala asooka olabanga agonze akkiriza totya emiggo gy'omukuba mingi mulekere amaka ge n'abaana be leeta omulala teekawo namba 2 oyaba afuuse namba ezi anti kati aba azemu namba 2 aba afuuse namba 1 kati oba ofunyeyo erindako ng'omukyala takyakwegatta bakukkiriza omuleka mu nnyumba ye n'abaana omuta nomugamba aja ati nze nganze ebinywa bikyakola ate aba atuuse wallahi abakyala batuuka myaka nga takyayagala kati ate ekyo tebakikulimba ku musajja Allah atonde omusajja nga ne waba n'ebizibu mutabani wazannya ate ffe abasajja batabani waffe emyaka abakazi n'emyaka byatuukamu nga takyamuzunza n'omuzze kati kyova mulaba emikolo ne munyiiga nti omusajja mukulu nga akaana afunye ka 23 anti amaanyi oŋŋambye gaba geeyongedde Allahu akibar nze nkugambye wenkooneraga oyagala egobe nze nzekka leka tuwere bamanye nti abaana katulina 2 abagenzi wenkoonera 5 saba Allah mpa obulamu ndi ku hadithi ya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba muwase obwana obuto nga busobola okuzaala muyinjiwaze umma ku yaumul qiyama era nze wange akimanyi bana akira mawo yakitegedde twagala okwebaza blaza tusonyiwe naye nakakimanye nti ogenda mugatako atisi akimanye badde kugamba nze njaga okwebaza abasapootinga Juice Sanctuary nti bampa obusobozi obugaziya umma y'obusiraamu buli sente buli liita gye mugula mugaziya umma y'obusiraamu nagenda buli wamumpagira mugaziya umma naye zaala Shamim zaala abaana yabatonda ajja balabirira wallahi zaala oyinza okuba ekiganyo gimba okukulaakulana okyali mulamu nga woofiira bwoti empi agenda vayaga mwemanyi abadde bashami mumumpe babonyaabonyaabo ndeka mukama mpangaza munange obwana bwange ababeeyama ku nnyimbe naye oluvaawo batajjukira nti alina kyeyayogera wali abantu bootawasa waliwo ab'omusaayi waliwo n'ab'ensonga be baliwa naggambye mukyala wa maama wa mukyalawo muleke mu mbeera zonna omuwala gwewayonka naye bano baniisi nephew cousin mwana wa anti niisi aba mwana wa kojja mwana wa ssenga mwana wa taata omuto wallahi nkiddamu mu busiraamu abo abantu ffe tebatuzira naye olw'eggwanga
n'ebyobuwangwa bye tulimu tubyerekereza. Naye nga mu Busiraamu tebatuzira. Tebatuzira. Kati Akira makirizibwa okumpasa. Muli ba taata na taata naye kyengezako kugamba Akira muwagwa ku mwana wa kojja nkyogere bwe ntyo. Mwana wa kojjaawe. Mwana wa kojjaawe. Akirizibwa muwasa mu Busiraamu. Amugalamiza. Naye ebyo muzira ensi z'Abarabu. Kyova mwogenda mu nsi z'Abarabu osanga omuvubuka ng'akutte nnyazaala. Bw'ati batambula. Onaba maama we. Eno mu Buganda okulaba. Amudduka misinde abanga alabye sitaani. Allahu Akbar. Oba kiki ekyo? Ani oyo? Nalabako omukazi ng'atomedde ekisenge. Nga addukamu. Naye ng'omugogo badduka talinaamu yadde 10. Ng'akaveera kalimu mberenge. N'atomera ekisenge nga tewakutwala mu ddwaliro ne nga kiki kino bannange. Abavubuka. Adduka ki? Adduka mu bbi oba mu yeekera? Abavubuka yabadde abuuza nti bwe mbeera mwavu nsobola okuwasa. Wallahi banne katubeere bambulukufu. Naye omwavu awasa biki? Omwavu waliwo ebintu nga Allah batannabikuwa bireke. Ekisookerwako ddala bw'oba okakasa nti ensonga z'ekisenge tolinaamu bireke. Siiba sindika njake. Siiba Allah akuwa ejjana mu jjana ogenda bba mulamu. Blaza nga atandise osiiba kiki? Anti n'okusiiba baire okusiiba byerimu ku ddagala eryongera ku nsonga z'omusajja okuba n'amaanyi. Wallahi badde manya ali kusiiba butawasa. Buli lw'osiiba ekirungo ekisala omukwano, sorry, ekirungo ky'omukwano kisala naye ate namuziri ensonga oba oyongedde kuwanika. Kyembadde ngamba omusajja omwavu nga mutuufu tooliise toyambaze tosuze wallahi ekuwasa kuleke kubonyabonya baana b'abaana. kubanga ekigezo ky'ogenda okuleeta mu makaawo bwenzi. Naye kati ogwo omusango gugenda waani? Omukazi singa ayenda kubeezaawo famire ye gugenda wuwe omukazi teyandikiriza kufumbirwa. Okiraba biganye kitegeeza omukazi aba afuna omusango yani mugende mukwano ng'ayenda okubeezaawo famire. Omukazi yenna nabagamba ng'omusajja yenna manya ekika ky'omusajja gw'ogenda okukola ki? Okufumbirwa. Sooka okwate maama ensonga nkulu. Naye ayinako airtime ate mumukutte. So omusajja yenna nga wallahi mu byensimbi oli wansindika njake bireke. Mohammed waalaikum salaam. Kyakiriwo kale ngenda kukubira kamaluva mu kamera. So mpaka ngano nga bambuuliramu mpaka ngano katono abazzukulu malaga mpaako. Abazzukulu mwana wa muganda wo abo bonna tebawasika. Nti Shamim muganda wange mwana wa Kiramu mbu Shamim muganda wange Shamim alina ekyana ekiwala oyaba muwala wo. Abo bonna malaga mpaku ngano bigambo byogera mbiwulira naye baali bajiŋŋaana kanda beegonda enjala endi bubi nno naawe namakulu obukodo. Kati soda kyoguze wa 10 ng'esiridde ogijjeewa? Soda ng'oguze wa 10 wanani atunda capati? Ofulumya gate niwagula capati yokka? Kazi abeero babonaabona nabo mu ngeri yaabwe mu bintu ebyekisiro eŋŋana ekufulumiza abweru. Saba Allah akumalire mukwano. Ngende wa baba wange nga 3 naye banga olwokutaano naye baba tannampita ku mmere. Simanyi oba mukyala we yankoowa mukko. Ajja kuyita. Mukyala wa babange tabanga yankoowa mukko. Manyi nagenda ngewe nensiba ennyaanya n'obutungu naye nga tayogera. Kiyinza okuba kyali kimuluma. Anti gali gaba makage. Anti tuli mu bufumbo. Gaba makage. Omusajja kasita awasa. Owulira? Allah agamba min buyutihinna mu nnyumba zaabwe. Kati kino kye nasibanga ennyaanya n'obutungulu ekyamuyisanga bulungi. Gali bakaaga.
Kyemuva mutampise. Olwakadde babange tampi tanzija. Naye njagala. Ate ngenda gula ebbakuli ennene mu China Town. Nsibe mmere. Nyagola bulaba kazi. Kibawe ekyokuyiga. Nyagola. Namnabata mumpise nzija. Mmera mjanga tonambita baba. Neighbor. Oba wewala kumpa senza hijab nation. Elo gena zimpa. Najera buwate. Buwate najera jendi nga 3. Nzija n'abaana bonna. N'emikwano gyonna baba. Ontegekereyoko ne kasente ka pocket money. Abaana n'ababeezaawo ntya. Omuntu omulagwetta wasa Musiraamu. Ate tumuwasa ye mushiriku. Nga 3 August. Nga tuli wali wakyali wala. Ogenda bawa akava mu hijab nation wiki emu. Asa sembezaamuko. Njala ndi bubi. Oyiya bino ebyange. Betuwasa. Betawasa. Tuli mu betuwasa ne betawasa. Wasa se betawasa. Omushiriku tetumuwasa. Ha, buli omwaka oba omukazi gwayineka. Bashiriku. Omushiriku tetumuwasa. Ate bw'omanya nti mushiriku. N'omubuulirira. N'agaana. Wallahi mute. Yo omushiriku mumutegedde. Omuntu agatta ku Allah. Omuntu eyeraguza. Ankunyumize kasitole. Omwana nno baŋŋamye munno gundi. Nyenno nze mbadde waliwo seeka yafuna hajati. Naye ng'embeera si nsiraamu. Ng'ebyesente. Embeera nebakuba. Nga seeka embeera ye si nsiraamu. Mu nsawo. Kati yabireka. Yali nnyo Hajati n'agenda n'akwata emmindi. Hajati ate. Hajati n'akwata emmindi. Afuira. N'akola dimpo n'afuuwa. Ebyensawo bitereere. Seeka n'afuna akalimu. Njaga oyize ebigambo byange ne gye ngenda ommalira. Seeka n'afuna akalimu. Hajati n'ayongeramu owuuba dimpo. Seeka waafuna akalimu. Lumadde ewaka mu kaseera k'atalina kuddiramu. Asanga omukazi awuuba dimpo. Asanga hajati mu ddiiro. Ekikoomi kyakutte. Seeka amugamba astaghfirullah biki bino. Kyala wange biki bino. Hajati ng'agamba bbaawe. Okuva alina tandika ogifuwa gwe mulimu gw'oyina. Nkubeereddewo nnyo. Njireke. Mpanze malusu. Njireke. Seeka ekyokuddamu kyamubula. Imaani ya seeka yali nnafu. Obwavu bwali bumulumidde ebbanga. Ate omukyala amugamba omulimu gw'alina yagukwatiridde mu kuwandula. Ate nga n'omukyala amugamba wenjiteera bwenti. Wendekerera wandula eddusu. Okomawo waka. Seeka n'amugamba wandula eddusu. Seeka yanafuwa. Naga akole ki? Seeka yanafuwa. Era omukyala yamuleka mu maka. N'agenda. N'asigala ng'akola. Kyengezaako okugamba. Omukyala baamuwasa si mushiriku. Naye wallahi bw'omanya nti omukyala agenzeemu ebintu by'okweraguza kusawula. Abeere mukwano gwo kasita atandika bandoga mute. Mute. Buli sente lwe zibula. Kuba yategeera atya ndi bamuloga. Mute. Omushiriku tetuwasa. Omushiriku tetubeera naye mu mboozi y'emu. Omukazi nga si musiraamu. Asobola okuba mukwano gwo. Naye tokkirizibwa muwasa. Yeye. Sisobola musiramula. Anti wulira. Bw'abangawo option ewasa omwana wange musiraamu ng'enzaalibwa busiraamu akulidde mu busiraamu wallahi mutwala oyo. Omwana nga si musiraamu ng'asiramuka lwakuba ggwe. Waliwo b'osanga nga yasiramuka bukulu it is okay. Yeeronderawo eddiini ng'ayagadde. Naye ng'ono gwali mu musiramula. Nti mukwano njagala kujja wammwe. Naye ewaffe baagala basiraamu. Mu myezi egi omwana n'akyusa eddiini. Omunaafunamu obutabanguko. Wallahi kyangu nnyo omwana oyo okuddayo. Nina gwe mmanyi eyazzeeyo. Era ajja kugamba. Era kati. Wannimba ekidiini kyammwe kibi. Maama tobalaba ku intaneti okwo abagamba nze ne katombuulira musiraamu yanzija mu ddiini yange. Nancunya.
Noonya musiraamu munno. Ekirungi okugamba nti fumbirwa musiraamu munno. Noonya musiraamu munno. Atali musiraamu muleke. Si kibi kuba fuula mikwano gyaffe wallahi tekirina mbuzibu. Naye mu mbeera nti ono nooli waliwo option etwala Hamida, Jessica muleke. Asemberayo ddala nga ye mwesonyiire ddala. Bw'omanya nti omukazi alina endwadde gy'alina muleke. Ndwadde nga ki? Kannyimira nsooke nkutegeeze. Mu busiraamu olugambo terukkirizibwa. Olugambo? Naye wano olukkirizibwa mwene embeera. Olugambo ki ky'otegeeza? Era nti wulira, mu busiraamu olugambo terukkirizibwa naye olugambo saa zino kati wano wenjogera ngenda kugamba kirukkirizibwa. Bwe mba ngenda kuwasa omukazi nga Seremba amumanyiiko ekintu nti omukazi oyo alina ekirwadde akkirizibwa olugambo. Nti ASHIRAF kino badde tokimanyi naye omukazi gw'ogenda okuwasa muyaaye ayina omuze guno oba mubbi oba ayina endwadde mwenzi. Awo olugambo lukkirizibwa. Waliwo endwadde Shamimu nga wallahi bw'ozimanya torisikinga. Sickle cells. Bw'omanya nti omukyala gwenfunye n'omwami gwenfunye alinamu obulwadde bwe nga togenda bugumiikiriza, wallahi muleke. Kubanga ogenda yingira obufumbo ng'omusajja oba omukyala takola by'alina kukola oyende. Bw'oba sitoyenze ogenda mumma by'alina okufuna ate ofuna emisango. Awo ku mbeera eyo yennyini omukyala gwe nakubuuzizzaako omukyala alina omwami we bafumbiriganwa naye omwami tatuukiriza biki byetaago byabwe waka. Kitwale ndi omwami ayinza okubasasulirako basasulizi baana fees. Bino bya nnyumba omukazi alina oyiiya baleeteyo. Baana kulya, baana kulwala, baana kukola biki. Omukazi ono singa afunayo omusajja ow'emabbali ng'amuwa. N'atuuka naye bamugamba nti kyakola kikyamu. Akkirizibwa okweyambulula omusajja oyo. Kati birimu ensonga ssatu. Ensonga esooka mukazi kyalina okuweebwa buli kimu. Omukazi atuula ewaka alina okuweebwa buli kimu nga takola wallahi billahi tallahi buli kimu. Nga takola nga bamuganda buganda. Ayinza okuba yasalawo okubeera mukyala wa waka. Buli kimu olina kimuwa. Omukyala afuluma ewaka buli kimu tolina kimuwa. Ng'afulumirawo ku conditions ki? Kugenda kukola. Nanti okukola okwo ng'ani yakumulira nga abe ebyetaago. Nti omwami akola n'omukyala akola. Omukyala waliwo byatajja kufuna mu mwami lwa nsonga akola. Omukyala atakola ne waakya ku makya n'agamba bbaawe siina mpale za munda. Alina okugenda n'azigula. Wayinza obutazigula alina okukwata mu nsawo amuwe. Omukyala akola ebyo tabisaba abireke. Okujjako ng'omwami yasazeewo muwa surprise. Omukyala bw'akeera ku makya ng'ayinayo omusajja omulala amuwa oba amuyambako mu maka g'alimu, obwo bwenzi misango gije si gyabaze. Lwaki nkugamba misango gije? Omukyala ono yalina option mu ntandikwa okumanya nti nze bba wange enfunayo yeeno ne we tunaaba tuzadde abaana alina waagenda otuuka embeera ekalubemu. Bw'owulira ng'omusajja gw'onoonya oyagala alina ssente linda. Bw'owulira ng'omusajja gw'ofunye average leero nfunye enkya sifunye n'omugamba nze gwe gwenjagala mugende. Buli kijja bw'akomawo n'agamba wallahi wabadde oŋŋambye pampa ziweddewo naye ziganye ng'oyinamu ky'oyina gula. Shamimu mu byaddala we nkujjukiza gye twatandikira omukyala alinamu kasente mulungi. Nsonga n'onadde ewaka nga waliwo embeera eganye ajja kugamba nedda mukwano kiki ekiganya wabadde oŋŋambye amasannyalaze n'olunaku luganye.
anze nninawo. So omukyala akola alina okuyambako omusajja. Alina okuyambako mu mbeera ya buntu bulamu. Si kyatteekwa gy'ali. Wabula kya buntu bulamu. Kya buntu bulamu. Okumanya si kyatteekwa. Omukyala w'omuteeka ewuwo aba n'emirimu egi. Ogusooka kufuna lubuto. Ogwokubiri kuluzaala. Ogwokusatu kuyonsa. Ogwokuna kukuza abaana. Mulimu ensimbi awo? Temulimu yadde koza bintu sibiwuliddemu. Kya buntu bulamu. Omukyalo gamba nti nze omwami owange afunye ekizibu. Naye ku akawunti ninayo akasente kamuyambe. Bw'atazikuwa si musango. Sigamba nti okimugobera kwa logwe nawulira nga omukazi nanyima sente ng'azirina kwa kaawu. Zize. Naye nno mukwano gwa. Okumanya zize wallahi gye bitandikira. Sente z'amahale omukazi ze bamuwa taata tazinaako control. Mukwano gwange abanja amahale. Yakamala mu bufumbo emyaka 10 tebamusasulanga mahale ge. Anti bw'afa abeera muzina. Anti kyembadde ngamba akkirizibwa omuntu yenna omulala omuwasa. Omusajja amweyambule. Ate amweyambulula biki atamuwa mahale abadde uwe. Seeka yabawo alina okujja. Ate amweyambulula biki gwatawa mahale. Seeka nikasi mahale. Seeka salaamu alaykum salaamu. Nze n'omwami ono tumaze mu bufumbo emyaka 10. Nga tewali mahale nga nfumbira ku bbanja. Yangamba amahale gange ajja gampa. Ali ku bbanja afumbira ku bbanja. Baba uli akyamwaga bagende maaso ne contract yaabwe. Naye bali mu bwenzi. Naye waafiira omu ku bo. Kati tukkirizibwa omunobesa. Ate wati mumunobesa. Oba singa tumufunye aja agaba mahale tukkirizibwa omutwala. Nedda muleke yeesalirewo. Kati ffe kituluma okubanga bamuliira ku bbanja. Nga tekikuluma balala nga tebasadde. Kinnuma. Kale. Kinnuma. Muleke. Badde nyamunobese. Nze njaga nkugambye. Sajja kimuwe ekyokuyiga okumanya Allah yawa abakyala control yaabwe sente zammwe zaffe. Olaba omusajja waakuwa amahale obukadde kankuwayire busatu. Ng'omukolo gubadde gwa leero lwakutaano. Enkeera n'afuna ekizibu. Wallahi olina olukusa obutamuwa. Tuziba maano ne batutenda obutemu. Essente y'ekikazi eba ya kikazi. Mu bufumbo obulabo obulungi okwetonola obuki? Obulabo. Omukyala waba akuwadde kyaba akuwadde tokipimapima na zaafuna. Kuba kyasobodde. Webale nnyo. Nkiddamu sente y'omukazi eba yiye na famire ye ya mukazi. Sente y'omusajja eba yaffe. Era sente eyo efuuka ddi ey'omusajja. Bw'ofa emmaali yo bawa ayinako omugabo. N'omwana gwe wazaala ebbali bw'oba wayingira obufumbo ng'olinamu omwana. Nga wakinakuyako ng'ogamba nti omusajja yenna akwogereza gwe omugambo olinayo abaana. Abo abaana tebagabana ku maali ya musajja. Ate batya baana be. Omusajja omulala waakuwasa nga wajja n'abaana mu bufumbo. Bagabana maali ya maama abaana ba mukyala. Nanti abaana be bafuuse babe. Si babe. Abaana basigala ba musajja gwe nava. Baba asobola obbalabirira. Era waba ayina emmaali ennyingi asobola n'obbagabirako n'agamba nga sinnafa abaana ba mukyala wange be yajja nabo mubawe ku mmaali ettaka. Ebyo alina byogera nga tannafa. Naawe tetunnatuukawo mu biraamu byonna biri mu bufumbo. Nga tumayiriza mu kanyomero kaffe ak'amagezi tusaba yenna ayingira obufumbo aba akimanyi nti nnyingidde buki? Nnyingidde obufumbo. Bw'owulira ng'omusajja okyamuyinamu embeera wallahi muleke toyenda. N'omuvubuka awulira nti nze bannange nkyalina obuzibu ne Hafisa okumpitako Amina ampiseeko bireke tuula.
W'oyingira obufumbo baako emiryango gy'olina okuggala. N'omanya nti kati nafumbirwa. Nze nganze omusajja nafumbirwa. Ekiba ku musajja nti Allah aba akuwaddeyo obusobozi. Bw'abalala basatu. Ng'ogenda kubenkanyankanya, amaanyi ogayina, obusobozi bw'ensimbi obuyina. Bw'oba tobiyina, tawakkala. Singa omusajja asuulawo mukyala we n'awasa omukazi omulala n'amulekera n'abaana nga tabawa buyambi. Omukyala mweyambulula. Wadde mumweyambulula. Wallahi abakyala kino bakimanyi. Abakyala mulina olukusa okuva ow'omusajja. Wallahi. Divorce ky'ekintu ekisembayo Allah ky'atayagala. Allah kyagala kulaba abantu babiri nga baawukanye nga babadde mu bufumbo. Naye ate embeera wejjanga n'eddambi, wallahi obufumbo buveemu. Obusiraamu buli kimu bwakirambika. Munaagaana si kirungi kuba single mother, si kirungi kuba single father, naye bwe kibanga kye kikuwa embeera. Bwe kibanga eri embeera sinnamu, ebyobufumbo bireke. Bisingo. Ebyobufumbo nga bw'olinda omulala. Omusajja mweyambulule, omusajja w'omweyambulula osobola ofuna omusajja omulala. Gweyita seeka omugambe seeka ABCD. EFGG. Nti munaye seeka wano wenkomye ne muusini sikyasobola kweyongerayo. Wallahi omukyala alina omwana watuukira ogamba nti nvudde mu bufumbo. Ngenze neetongole. Ngenze byabaagumidde bye bingi. Wallahi. Kubanga olumu ebibabeezaawo. Koza abakazi baagala nnyo obufumbo. Ebimu ebibabeezaawo baana. Naye ate bw'okeera ku makya n'ova buvi wa musajja n'ogenda n'oyingira obufumbo obulala oba mu bwenzi, ono olina sooka muta. Kye kimu n'omusajja. Naawe olina sooka ttono. Omusajja yenna bw'oba tonnateekawo mbeera nti Shamimu muggyeyo ewaabwe nga namba 2 oba mu bwenzi. Okuggyako kano ko kagenda luma abakazi. Obusiraamu bwatukkiriza okukola nnika z'omunkukutu. Lwaki? Omusajja yenna ndaba nange ndi musajja. Togambanga mukyalawo nti ogenda wasa namba 2. Lwaki? Ate obusiraamu bwagamba mutugamba. Anti wulira. Omukyala wo omukyala oyinza okuba omumanyi embeera ze. Kusibira mu kisenge. Anti kati byebyo. Kati kyokola okola kye bayita nikahul misya, okola nika y'omunkukutu. Omusuwa okukuzirisa. N'okoma n'omugamba Shamimu salaamu alaykum salaam. Monday, Tuesday, Wednesday ne Thursday ndi wano. Friday, Saturday ne Sunday ngenda bawa namba 2. Nzikirizibwa okuga nsaka sijja kisobola ngenze ibada ngennemyeyo. Anti ayokuba nti ogenda kujanga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Omweyambula n'omudize ebyo ne maawukana. Sana kyo bakituteerawo. Bw'oya nti nze omusajja sigenda sobola. Sijja kusobola biyungu. Nga ngenda mubira seeka nga mugaseeka wallahi ibada. Naye nga amazima gali nti obufumbo sanyu. Sanyu lyokka lyanjagaliza ekyokubiri obufumbo si ntalo kyotasobola kyogere nga temunnabuyingira. Buli muntu abugaana essanyu. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. You like, you share, you comment and subscribe to Executive Media. Musibe bulungi mweraba. Nti naba akole ne ya. Debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.